zigenze okubeera ssaawa 6 ez'emisana ng'omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Amos Kwezira yatuuse Desemba bule okuwulira emisango egy'enjawulo egyazibwa wakati w'omwaka 2019 ne 2024. Ono asoose kusisinkana bakulembeze ab'enjawulo mu Ssembabule ne bamubuulira okusoomozebwa kwe basanga mu mirimu gyabwe. Get challenges in some orders. I can take an example where an order can come giving vacant possession of maybe 160 acres of land to a person maybe who won the case in court. You know how to tell me because I'm not a lawyer. I would request that if we receive clear orders, it will make sense. Mu kwogera nabo omulamuzi abasabye okugoberera emisango nga gyakazibwa nti akaseera kano obujulizi buba busobola okufunika mu bwangu okusinga ng'omusango guluddewo. When a murder is committed, everyone is up in arms. After arrest and detention, forgot sleep. If such a case was heard within the first 1 to 2 weeks, you will get justice. Because the witnesses are still there, the angers, the emotions, they are able to come and speak what they know. Oluvannyuma omulamuzi asisinkanye abavunaanibwa emisango gino n'agibasomera wabula baba emisango emipya okutandika ne 2024 fayiro zaabwe zigobeddwa nga bakutandikira ku egyo emikadde. Looking at the fact that this case is of 2024 and we have cases of 2018, your case is still fresh. So we are not going to have it hard. Tukitegedde nti emisango egigenda okuwulirwa gye gya Naggomola era nga giweredde ennaku 40 nga gimaze okuwulirwa. Mulimu egy'amadda oba egy'okutebula abantu, mulimu aggravated robbery, egy'okubba naye ng'okozesezza ekisi ebiso, then mulimu n'ebyokukusa abantu oba abaana okufumbiza abawala nga tebaneetuuka gye bayita aggravated trafficking, oba okukwata abaana ne mubatwala okubakozesa obukozi lwampaka nga tebakkiriza ate ng'abantu abalala be babaganyulwamu. Kinajjukirwa nti emu ku bizibu ebiri mu kitongole ekiramuzi bwe bungi bw'emisango nga y'ensonga lwaki kkooti enkulu yatandika okugenda mu bitundu eby'enjawulo okugiwulira wabula nga basookera ku egyo egirudde mu kkooti.